Kkooti y'amagye etuula e Makindye ezzeemu okuwulira omusango gw'omubaka w'e Nakawa Michael Kabaziguruka ne banne abalala 23 ogw'okulya mu nsi olukwe. Omubaka Kabaziguruka aganye okumuwolereza era ssentebe wa kkooti eno Lieutenant General Andrew Guti n'amukkiriza okwewolereza. Ono bw'abadde yeewolereza asabye okumujja mu kkooti y'amagye avunaanibwe mu kkooti y'abantu ba bulijjo era naawe ensonga nti ensala y'omusango guno mu kkooti eno eyinza okubeera mu kyekubiira. I do not think that any of us here will get a fair hearing here. Wabula oludda oluwaabi nga lukulemberwamu Raphael Mugisha lutegeezezza ng'okusaba kwa Kabaziguruka bwe kutasaana kuwulirwa mu kkooti eno okuggyako kkooti enkulu. My Lord, it is our submission that it would be improper to entertain it when it's before a competent court and has not been disposed. Kyokka kino tekirobedde kkooti kugenda mu maaso okuvunaana abawawaabirwa abalala 23 nga bapulidde baabwe nabo bagambye nti bantu ba bulijjo abatasaanye kuwozesebwa mu kkooti eno. My prayer is that this honorable court finds the above accused persons not subject to military law and thereafter this court with no jurisdiction try them to the accused persons to be released. Ssentebe wa kkooti eno Lieutenant General Andrew Guti omusango agwongezaayo okutuusa nga 12 Sebutemba. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.